abantu ebiseera bino fa bakifuula nti kintu kya bulijjo naye si kya bulijjo. Diana afudde mu kaseera kabadde kayina otuweererezaamu. Abaali bazadde ku mwana mwenna mukimanyi eyo, omwana takuzika era tazaalika, naye bw'akula naawe woolina okulowooleza okubaako ky'omufunamu oba okuweereza. Naye kitalo nnyo kubanga muwala waffe yatugenzeeko. Awo nno wetusabira bannaffe ba tiktokers ne babulooga, ebiseera ebisinga omuntu bw'afa mwena bwe mutambuzaamu amawulire, oba oli awo n'obujulizi ne bukola ki, ne bubula. Omwana ono yatemuddwa butemulwa, naye mmwe mukola amawulire muteekawo ebintu oluusi ebitaliiyo, n'omuntu agenda okunoonyereza ku musango oba agulimu, omusango ne gubula. Ekyo tukirabye emisango mingi. Wano waliwo gwadduuzi ogw'omuwala Kalo yafa, naye yali tiktoka. Mwakiraga bulungi nnyo ne mulaga ati engoye nga yafiiriddewo, omuliro guliwa, byali bingi mubimanyi bye mwogera. Waliwo n'omusumba eyafiirwa mukwano gwe wano wawano mu Namayumba, era naye mwayogera bingi. Omwami Bujingo yafiirwa mukwano gwe mu Bumuza, n'abatiktoka ne mwogera bingi, n'okutuusa kati abatemu abo tebakolanga ki, tebalabikanga. Kano kalowoozo nga sindika gye muli, ebintu mba mwogera ku nsonga ezirimu okufa muzisengejjenga. Waliwo bannammwe abakola obulungi omulimu ogwo nga basengejja ebigambo n'okukola okunoonyereza eri ebyo baweereza abantu. Naye buli we muteekamu ebintu, kati yabadde ava eno, kati yabadde gindi, alabika yafiiridde, obujulizi bukola ki, bubula. Ne tutuuka n'okulowooza oba abamu abatuma butumi muteekewo obujulizi, muteekewo okubuzaabuza obujulizi. Ebintu ebyo mbirekere poliisi esobole okukola omulimu gwayo. Ffe omwana waffe yagenze, tuli mbulumi ddala. Teri muntu ayinza fiirwa muntu n'ogamba nti tali mu bulumi. Taata wuuno kuva jjo tayogera ku kigambo n'ekimu, ali mu bulumi. Omwana watuukidde atuweereze waagendedde, naye ate ebbaala ne bakifunamu kufunamu ki, ssente. Obujulizi bwonna ne bukola ki, ne bufa. Awo nno tubasaba mukole omulimu omulungi, muwe amawulire ge musoose okunoonyerezaako obulungi ddala. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino kyamuwadde. Bangi bafa mu bwangu ddala nga bato, naye ekiseera kyamuwadde, emyaka egy'ekivubuka gyamutwaliddeko. Tetugyebaliza Katonda, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Kubanga obulamu buwooma, bubadde mu biseera bya kalumbadde mu biraba, nga mulaba n'atasobola kutuula, bajja bamuleze bamusitudde, agwa bugwi, naye nga naye azze kusaba kaki, kalulu. Kitegeeza obulamu bukola ki, obulamu buwooma. Muwala waffe abadde atandika butandisa okuwoomerwa obulamu, naye obulamu ne bugenda. Era tusaba Mukama Katonda amuwummuza ekiwummulo eky'emirembe. Twebaza abantu mwenna, abantu b'ekyebandu, Nansana, mikwano gyaffe, Leach Properties, mwenna n'abalala. Se omukulu Leach twawadde nawe kati ennaku 2, simanyi nakumanya oba waanaabye ennaku 2 tuli ffenna. Se weebale butatulekeera, weebale eraga mukwano ogwo. N'abalala mwenna weebalire ddala, abatindiriza olugendo okujja tulimira mu musaayi gwa muwala waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'omulundi omulala naffe tujja kubeera nammwe ekiseera kyonna.
twebaza omusumba Douglas Kato eyali mu kanisa y'e Nansana Kyebando kati atudde ku busumba bwa wano Namayumba. Sebo webale kulira mulanga gwaffe nojja tulinyire mu musaayi bano be bantu abaana bo be wakuza ekyebando wali batugenze kutwebaza n'ababuulizi bonna abatatukalubiriza mu mbeera yonna kuba abawulire tugaba wa dereti naye ne musobola okubanga mujjidde mu budde era ne tubeera ffenna. Twebaza maama w'abaana baffe webale kuza baana naye munnaaye embeera yeeyo gye tulimu fenna tuli kazigizigi n'ab'effamire eyo ey'enkima tuli kazigizigi. Muwala waffe yatugenzeeko naye Mukama bw'atyo bwe yageze. N'olw'ensonga eyo tusaba Mukama Katonda eyabaleese tunatumaliriza okuziika era abatambuze mirembe. Diana Mukama amuwe ekihumulo eky'emirembe. Mukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe. Tweyanziza nnyo. Abo nno be bataata. Tweyanzeege olw'obubaka